olutalo lwabadde personal okitegeera. That is why inze jasi ne bwonvuma n'okunama sisobola kujja ku app kukoleko olutalo. Ekyono kyabadde personal okitegeera. Era nze buli muntu asuubira imbu agenda kujja vume senga asidi olwoyo lubakyoya muddize sisobola. Lubakyoya lubaki nenga senga kyembuza byavudde kuki baffe tetumanyi gye biva. Byavudde ku neeno nga buli muntu omuntu gwe twogerako mumumanyi kuba Rama mukyalo oyo mukwano gw'omumanyi sikyo ani nze siyina mukwano ani kale lubakyoya kale omumanyi embeera ze ebintu bye kale nga watwalaganya ebintu bye kasani lubakyoya Lubakyoya Safina Nalujja Safina Nalujja senga sidi oli mukwano gwange wali onyambyeko nga ndi Dubai nsobola ndikyaliwo nze wakuba munnayo ate mikwano gyange Rama njibeererawo and I'm a loyal person naye obuzibu w'amakwe bwavudde nawe Jessica nkunnyonnyole ombuulire if it's you oba tewandinyiize mukwano gwa mwoyo Lubakyoya abamumanyi embeera ze everything abadde kyali wange nga tunyumya ya mba kakati a few days back ne baleetawaawo ekiboozi mbu Lubakyoya yagenda noono munne nkoko Dubai mbuno nga bagenze bazina amatako mbu ne bakayana ne yali abatutte mbu olwavaayo mbu nkoko ne bamufumita olupiira mu munyo Lubakyoya ne bamwokyeza obuliri. Lubakyoya mwennyini yajja n'atugamba bamwokyeza obuki obuliri owulira kakati tuba tuli ku live nga babikomyawo mbuye lwaki Lubakyoya bayokya obuliri bwe konze simanyi naye bagamba mbu ekyaliwo it was ABCD ku live eko kwaliko pressure tebakolagana na Lubakyoya. I don't know why bafuna ebizibu byabwe ng'emikwano owulira kati pressure n'agamba akakaana ka Lubakyoya kali kanonyako content kwe kujja mu ddwaliro owulira rather mu komera nayogera ebigambo bineeno wammanga abantu abaaliko nabagamba bannange Lubakyoya mukwano gwange tetumwogerako nja kukubira ani pressure onyumize what happened nenda okuzuukuka Lubakyoya oyo nga yantereddeko message ndoozo olw'obusungu obungi n'azideletinga which is okay. Lubakyoya talwana ntaloze akozesa abantu a day after nenda okulaba nkoko nga aze ku TikTok bannange senga asidia tuyiyemu obuki obutambi nga aleeta akafaananyi kange ak'emyaka nga 50 emabega mwenna mukimanyi mbu nno ndi mukadde nga aleeta akafaananyi ak'emyaka 50 emabega nga ayagala okukifuula mbu balina obutambi bwange biki by the way nkoko saamunyiigira reason akafaananyi ako kaali kafuluma ddadda myaka nga ndooza 9 emabega baakalaba era ne mu comment abantu baali bamugamba ako naawe twakalaba dda. However, my issue was akafaananyi ako Lubakyoya ye yakawaani nkoko nga awoolera ebya pressure okubeera ku live eyo naye mazima jasi if it's you nga Lubakyoya abadde munno wandisanyuse anti ye inze namubuuza soka olizo jasi maleyo kati tubyogerako nga tuseka Lubakyoya nze nga simuliiko because akafaananyi kale nga mulinnyize mu mutima naye that was okay like wange kuba nange bwaba tali wange
muli ne ngamba ize nze kambabulire Rama siswala okitegeera siswala kakati tumaliriza tuli ku live tubyogerako biki Lubakyoya ayitawo mu Kamoli omuntu nga wanayitawo mu Kamoli mulengera mugamba Lubakyoya dialo lyota kulengedde kawo by the way kyaliwo yataddeyo akafananyi kange naye mujjukize mbuno naye tulina obutambi bwe nga atulaga obusolo ogwakyama nga yekuba olugalo muttako amazinga nga gafunirayo nga ajjudde omuttunta nenyongerezaako ne mugambe bw'amala okatambuza naawe akuweeko olabeko omukyala ow'ebbeere mumpulira bulungi mpulira ebigambo ebyo jasi nga wembyogedde mulimu ekigambo ekivuma Lubakyoya kuyomba wanji kuyomba those were the exact words abaaliko Lubakyoya amangu ago ng'asindika request nga bwe mumanyi Lubakyoya tabeera ku live z'abantu kubeera bulijjo nkola live tajjangayo Lubakyoya ng'asindika request ng'ayogera ebigambo bineeno wammanga ekisooka toddangamu nonyingiza mu biboozi byo nakawulira era njagala ompulirize eddakiika 5 nga yenna musunguwavu nemubuuza osunguwadde nemubuuzayo owaaye eddakiika 5 amateeka ogawera ku live yani nemugamba vaako genda kola live yo olina akakadde k'abagoberezi oba nnyonnyole kyoyagala okukola ki okubannyonnyola eno live yange togireetako ki mateeka bannange awo mbeera nvumya omuntu n'avaako bwe yavaako nadda mu komenti n'agamba nnyoko ebinnyo Lubakyoya ompulidde owulira kati jasi nga yegwe jasi Lubakyoya n'agamba nnyoko ebinnyo nemugamba naawe olinga omunnyo owulira byatandikiraawo kakati jasi ne Rama be who you are mama Lubakyoya angulira mmere mbuno bwanvuma mukisinge mweguyako kyoyo atambula ayiika amazi twatandikira kati kambabuuze jasi naawe Rama omusango ani awo eyalina omusango kati kambuza ate ye chicken yagiramu neyongereyo twali ku live of course ababu recordinga nga bwe mumanyi app ne bajubisa senga CD ayombye ne Lubakyoya bichi nga bwe mubimanyi kakati of course now bambi yafunayo ndoza bagulirayo ekikomando nga bwe mumanyi which is okay me I don't even care ne batandika okuvuma which is okay Lubakyoya ngadda ku buli video kwe bali okunvuma nga aseka commentinga ebimu nabi repostinga ku page ya deletinga yo after ompulira just mwali mwagala mukolere mpulira lwakuba waliwo mwali mwagala muwe kimere nange ne muwa kati ate ye chicken yagiramu waawo taliwo omulabyewo wampulidde konze nga nvuma chicken nempulira nti gundi ava amazima nabinasi ani kankubulire Rama obuzibu abantu olutalo abantu bayagadde kulweyingizaamu lw'amasannyalaze n'abataluliimu kati mumbulire Rama senga yegwe eyabadde mu position yange Lubakyoya tewandi muyisizaamu tetukomyoko jasi tetukomyoko nga batandika omwana oyo tewakula ntalo konza omwana oyo tewakula ntalo because akozesa abantu kumulwanira ntalo era nange yampanga ebyama bya mikwano gye mbakole mu content
ne baŋŋamba nimba konze sirimba ne bagamba tulageeko ne mbalagako ne banyiiga mbuno najjeeyo ebyama byani lubacyoya nga ageya abantu nakozaawo musango ki wanje kale nze olaba lwakuba kale obuzibu shira bw'ayina alabika ye muntu oba yagala alina enkwe ali two-faced kubanga bamugamba ajja mu inbox nze Luwi yaŋŋambye yamugamba genda mu inbox ya Ssenga ng'ekintu tekinnagenda wala oyogere naye namuvuma twadisagreeinga ne tumudropinga bulijjo batudropinga ku lives tadda ku muntu ate goyita munno imbu mbunyoka ebinyoka toyo luba kyoya yali ayagala mulangira magufa ga maama wanyiige ontegedde bino ebintu kankubulire jasi ebintu bya media si bya sympathy nze sikolera ku sympathy nze nange sikolera ku sympathy ge mazima kyovola nze bwe mba mpisaamu omuntu eggaali saagala kumanya webale nze sikolera ku sympathy okumya maama wange ebinnyo kati nze bwe nange ne nkugamba tovuma maama wange nenda kukulangira oli ani Zainabu amagufa atokaabe awo nakola tewaliwo bintu bya sympathy jasi omuntu ng'oli nze Rama ine ebintu byakola ne munyiigira owulira sijja mbuno nzijja mbuno muvume ebyo bintu bya kisiru amazima gali nti luba kyoya yapama owulira agatuulemu amale anaabe amuvinge on tewaliwo bintu bya sympathy nawuliddeko enteekateeka z'okudipotingi Sambo nange naziwulikira amadde njagala kimugamba nti tawa yonna oli Uganda omuntu asaba biza kati kankubuuze jasi wangi abannayuganda abanaku owulira balowooza okudipotinga okukuzza e Uganda kyekisingayo obubi luba kyoya bwe bandipootinga okudda e Uganda tosobola wadde kusembera wensula naw anti jjukira yafunye n'egundi ne endorsement agenda kubeera hostess jasi wali obaddeko oba hostess bamuwa sente ne kakale kuye it's okay kuba munaku it's okay abere hostess nze nenda kubeera eno nga munanaagirira naye mukakasa ebigambo binene kakalabanda luba kyoya ne bwakunamira ku malaalo ga Zainabu talituuka wendi nkulayirira kozando genfe ate bwandoga nenfa tugenda kutuuka eyo mbeere mukwano gwa Zainabu Magombe tukeegaane Magombe tuuka eyo akaana akasiraamu akalya embiza ako ekisiibo kyonna gw'ogamba ali embizi eyo yasiiba ekisiibo kyonna gw'ogamba ate omuntu bw'oba mufunyemu obutakkaanya tokisussa kutuuka awo jasi ebigambo bineeno mu bimaakinge mbuuza bitya bw'ojja n'ompamira bbi wangi bwenkuddukanira ekiddukano deal with it kati waddukanye the whole point is nedda Rama the whole point is tewaliwo bintu bya sympathy waneeno tewali era nga ndiwo okubategeeza tewaliiwo lutalo lwa app bantu bameka abavumye kakalabanda kyali kigoyinze viral nganze lwe muyisizaamu awo omanyira amaanyi g'omuntu anti wabadde n'amasannyalaze abantu bagenda kwesalako Rama namusaasidde abaho jjo
yansabye obujulizi nga amwogerako mbuno azina amatako nabadde nabo abaho yamentioninze ekigambo kimu nti bunte kasitali ku ground yandabe wallahi sabo muwadde Bengo bulina nti nga yagamba mbulina bisabo kubisa mbulina mbukulageko kutereko just agamba bawo kokka akagamba bawo kokka nowota yongera ngenda kutye Rama Rama mbukusindikire ku simu yo ye busindike netekawo bakagamba abaho kimala newo bato lero winda tobukuleyinga nkwegayiridde olaba kasiikinga sympathy just nga nkavumye oluba owulira olwo bwe banakateeka mu komera mundeke abawo ali era bye nabawadde bya bulijjo ng'agamba winiwa ani posha Julio amuzina alina akawuka Shakibu azina Kirindi Kamiri alina akawuka ebyo bintu bya bulijjo abaho asibe kakalabanda munneeko asenze munveeko ne bannange mama Black Man nga yayokya nnyo bannange teyayokya olaba mama Black Man obuzibu obuliwo jasi era abantu babadde bagamba mama gwe kyogamba abadde nga ageyaye of course nali ngeya naye era abalage binalinga ngeya naye jasi bwembeera kyaliwo owulira tongeya wa muntu nga senga asidi ensi yonna ekimanyi nina olugambo kyentegeeza ndi kyaliwo weebale ye mwennyini yajja n'agamba si kabada lwaki nze mfuuka ekkabada ate nga abantu nga basiiba banvumira oyo kontenti olimba wala n'abaana oputtinga down other people owulira jasi oputtinga down other people simply because omuntu ye byatasobola kweyogerera mbitaddeyo so I'm not the problem here nkubuuza jasi muganda wo bwajja naŋŋamba jasi alina akawuka nze nentegeeza abantu ani abeera omusobya nze oba muganda wo ogambye ani alina because ani alina akawuka nti nze mbeerabira Kamiri otukubya bakigambo kinene kati kyembuuza yajja naŋŋamba Deputy Speaker azina Shira Gashumba Deputy Speaker nangoba ne Uganda neŋŋaana okwogera balamu najja naŋŋamba yogera omuntu Deputy Speaker abiveeko ne protecting ako akakalabanda ako owulira jasi kyentegeeza owulira jasi obuzibu bakadaama babuukira owulira babuukira nenga gamazima gali nti my points were valid bw'obeera kyali wange don't be fucking two-faced owulira mbadde njagala kubuuza wamma nzijukidde ani yaleeta ekitanda kya Shira yali sitanti kubanga wayitawo weeks bbiri yali sitanti wayitawo weeks bbiri n'atandika okwadvertisinga emifaliso n'ebitanda ndozaako akatanda kaali kakaddi yali sitanti nabimubuuza wuliriza namubuuza nga ndi concerned namubuuza mukwano mbakulaba vidiyo yo kiki ani yakoze ekintu ekyobutemu bwekiti nze muŋŋambe ne mugamba nsobola n'okuyamba niyinza okubeera munnange nga mundaba nanaagira naye nange munnange ninayo kaabanene okitegeera ne mugamba ŋŋamba naŋŋamba senga sisobola bya media bya mativi waliwo ekintu kyebabadde bagala nkole naye nga kitwaliramu ba tiktok bannange neŋŋamba ekyo sijja kikola jasi
ekyo bwoga omuntu kugamba kola ABCD n'ogaana nti nedda conscience yange ekyo sikisobola ayokya obuliri bwo. Wuliriza ayokya obuliri bwo ate okusinziira amaloboozi ge nabapuleyingidde n'obujulizi shira ayinza okukwatirwako omuntu mbu tikitoka ekisanga n'emikwano gye gyennyini agiryamu enkwe. Awo nno kyakola si kirungi. Nalabye noono omuvubuka gundi komenta nga baali bakyali, nze nalaba nga baali bakyali naye yavuddeyo n'agamba omuntu oyo si mulungi yampisa bubi bati mulungi. Ekitanda ate ka mbabuulire Rama, ebintu bya stanti bibi nnyo kubanga abantu abo abaana balina abantu ababaagala ebyaddala. Tumusendere sente za lawyer Rama n'angamba oli sooka muleke ayina ne waasula. Era wagamba gwagenda osooka oteekako ne sente ne babalooyo obalina. Wallahi. Nze n'omutwala 5 n'ongamba tulabe ekiddako ku bye. Wallahi. Wallahi. Kakalabanda. When nagamba Donasia aveyo Kakalabanda yajja ku videos zange na commentingako nga agamba nedda. Ate Rama yajja n'agamba ensi bwetyo nze Rama nakuyigiddeko ebintu bingi. Obirabye. Nakuyigiddeko ebintu bingi. Ne kati buli muntu ali eyo abuukira lutalo bayira we wano tewaliwo na lutalo. Nze nayisizaamu eyali kyali wange eggaali tugenda maaso ebi mwalabye yonze video mbuno muleetera lwakuba wembeera ku live nga we mumanyi abantu babiyisaawo mu comment nga we mubimanyi n'abakibuukidde ne bakibuukira nagenzo nkulaba ne sefuko naye ng'aki takadage sirina nze ngaseeka. Anyway, content ya abadde mutono mukibuukire naye nga amazina gali nti mwakitegedde nti Lubakyoya. Yes, mwakitegedde. Oba munyiga oba kakati nkambuuze bwembeera nga sirina kye nakoze bwembeera nga byenjogera tebiri mu makulu bayombera ki ekinsesa teri ayagala kukkiriza lwaki navumye Lubakyoya n'omu exposinga bawoza kimu owala na Lubakyoya oli mukazi mukadde onanaagira siye Lubakyoya oyo muwalaneko kyoyo atalina wadde bizigo bimunogoyo. Enyindo ye esinga ebbina lye obunene ayambala akabina era n'asigala nga muserebende oyo atalina wadde ebizigo ebimunogoyo. Naawe ali ku mpiso n'empiso nanti teyanoga. Gwe jasi wali omitinzeko Lubakyoya tomumanyi yogera amazima yanoga ebizigo. Yanoga bambi mpozi ngo gw'omulaba bubi omulabira mu kamera. Yanogawa. Nze namulaba bwe twali ku gundi wa bebe kulu ku zali sawa mmeka. Ebizigo bwali bisana. Ebizigo nga byanoga n'omutunuulira yali ayambadde biwanve. Wamutunuulira ebigere nga bifaanagana ne feesi. Abakazi bali wakula entalo. Wakula ntalo genda bagamba muwalana omuntu atamanyi ddagala limugubulula nkwawa enkwawa zonna zaagaga nze wamma mundeke bye mwagala. Akazi kano kaagala entalo bagenda kundipotinga otte Uganda gwe giro kyawogganire mukwano bagenda kundipotinga nzire e Uganda kati nze era bajja kuba bannyambye. Mbuuza lwaki Bulaaya naffe yatutama tubeera mu muzira twogera luzungu lwerere batudipotinga naffe twogereko ennimi ezeewaffe wangi yekambuuze bagenda
kundipotinga wanze atalina katabo ka Uganda kyokka bannange. Oli nyago gwoliko yafunye omulimu mu nnyonyi sawo ayina abanene. Mukwano inze atalina wadde akatabo ke Uganda wadde national ID agenda kundipotinga kunziza kankubulire jasa abantu abatasoma bafulinga balowooza ekitawanyiza Uganda abantu abatasoma bategerera mu nsi y'abantu abatasoma gwe asaba visa ogende e Dubai odipoting sense we Canada kakati mbuuza nalujja Saafini asaba visa eye Dubai akyasaba visa eye Dubai adipoting sense mpozi agenda kundipoting sam bonakoze naye gwe obadde okimanyi oyo mu Tanzania nze kugambo yinza okuba ku TikTok otulabyeko nnyo jasi omanyi gyenva Tanzania eri mu Africa sikyo ndi mufirika oba ndi muzungu oli mufirika lwaki tasooka n'aloga eyamupama n'amuddukako n'amuddira nawe abantu sebo basudde ku TikTok nze bemmanyi ng'abasuulidde ddala so nawe tuweeyibaala nkubuuze jasi wali ondabyeko nkubuuza jasi wali ondabyeko nga nkubira omuntu yenna akalango ku TikTok kikyentegeeza si kwendya nze nakajja mukwano jasi TikTok is a hobby for me. Naberanga nga okimanyiza nakajja ku TikTok right nakajja oyo matako amazeeko emyaka emeka agenda mu 2.3 naluddeko kati nze nakajja ku TikTok naye obadde okimanyi nga sinajja ku TikTok naweerezanga obubaka abantu ne mubuleeta eno ku TikTok yes or no Rama yajja nangamba kati mweleka mbabuulire Rama yajja nangamba nali ne rich na tugamba mmwe muli material ya TikTok mumala obudde Rama wanji ati kaneti sinajja ku TikTok senga sidi wali omumanyi oba nedda nali nkumanyi n'okusinga nga nkuwulira ku Snapchat kati bwandoga nenva ku TikTok nembulwa emmere lwaki abantu abanaku balowooleza kumpi andoga enfe ate ne bwandoga nenfa ajja kuba nnyambye ekitegeeza sengasidi TikTok giriko for fun sengasidi wa Snapchat ye kabaka waayo tamanyi na bad black anti nze mwesasoma sibeera ku Snapchat sibimanyi ani amukubidde bamuwadde enguzi ova mulungi simanyi lwaki mumukolokose mu ndoba mwabaaki nze mumpe neeriire byonna njali yateeka mamyewo senga ekitegeeza TikTok giriko for fun n'obulango toyagala endorsement sitozaagala wali ondabye nga nkola akalango mbadde manyi jase tobufuna waliwo okubanga tobukola uliriza ku Snapchat abantu ku Snapchat nkolerayo obulango the reason why nkolerayo obulango abantu bajjanga nga baagala mbalangire nga ngamba saagala nga ngamba saagala naye ne ngamba era buli muntu amanyi buli sente ey'akalango gye bansasula ku Snapchat edda mu bantu charity edda mu bantu
owulira cause nali ngamba other people bali basasula kale olinga agamba senga ne bonoyagala sente mmeka ne abantu bankubira ne bambuuza ne ku TikTok oyinza tuteerayo ne mbagamba sikola bulango ku TikTok kati bwe naakola obulango nammwe mulina okukola naakola buli wamu ebyaddala omukazi ono amanyiira omuwulidde nedda jasi sintimanyiira ebyaddala nyinza n'okukulaga era abantu mbagamba sirangira wantu walala wonna okujjako ku Snapchat kati mwe tumuwakola ddi atujoze nno ako kamanyiiro katutaddeko nte batugambye ge mazima kati waliwo n'omukyala ebyaddala omukyala alangira lubakyoya amulangira akola surgery yajja n'aŋŋamba nkusasule sente mmeka okunnangira both ku Snapchat ne ku TikTok ne mugamba nenda kukulangira ku Snapchat wokka ebyaddala yogamba mu Uganda mulimu abakola surgery nga bazikolera wano Uganda omukyala bamuyita Daphne wallahi ne mugamba nenda kukulangira kuwa ku Snapchat wokka kakati mu bufunze by the way siriiwo kulemesa muntu yenna naye ye buli gwakyankalana naye nga bwe mwogedde sinze amuloga okuva ku apulwaki wangi ate n'ekirala jasi omwana oyo mwagambye mwana muto kati oyo mwana omuto bw'anaatandika okuloga kati wanaatuukira mu myaka gyaffe anaaba tatalya buli mirambo abatanzania baloga ne bwe babeera bato nkwegamba ye hobby naye ennyinyi akyogera lunwe tobiwulira naye jasi era ye yayambadde pressure okuva mu kkomera singa teyali yekola pressure teyandivuddeyo jasi ndiwo okutegeeza owulira ne gwe baloga wabeerawo amuvumula ne waggulu w'omulogo wabeerawo omuki ekyo kituufu waggulu w'omumanyire ate Tanzania teri mu Africa banaye mugamba mutya nze ndi muyindi abawo tabaganya abantu senga ogamba otya jendi dialo oli otya yende naye lwaki muwalana Sheila obuzibu mu bujja watu abaho naye byazeemu kakati gwe abaho lwaki owalana pressure pressure yavuma kabaka era n'omuwalana n'otuuka n'omusibisa ensonga yange gyenina kati gwe mpa eyiyo naze simuwalana ozereeti bano bakuyitiremu simuwalana abadde mukwano gwange era nga tuli ba mikwano jasa amuwalana nnyo nkimanyi ate wentuukidde nga jasa abadde amuwalana nga rather nga abadde amuwolereza abadde ali kunsabula okufaako obufi neze siwalana okitegeera neze omuntu bwondaga emizinga nange nkukunamira jasa amuwagira awo kati awo kituufu nnyo kati ekirala senga lwaki tontwalira alama eyo mu nsi z'abazungu n'alimu okwetoolera mu bawalabu lwaki gwe tomuwa omulimu mu gavumenti n'alekeraawo okuzungira ku ddungu akola mu DCCU ne bwaba ku ddungu era asigala agikolamu nze munnange Rama ennaku zino ate wabula Rama oli muzibu Rama n'ofuna ssente Rama n'otanjo kyayo nze munno buli mwezi bamuwa miliyoni 4 mu DCCU Rama nze Rama nkutya era obwedda ayagala kukuba luseke lwakuba atidde sente wadde tebanamuwa muweeyo mwokyeyo senga kuba gwenya Rama oyo gwolaba
naye Rama agasenga yamuwanga ali kugundi mu buzibu ate sigumu Rama kyali wange muto wange muganda wange senga nange we bituuse ogenda kunjota woba owalama ate kankubulire twayomba bingi nnyo nnyo ebitutuusa kwekyo biri naawe byaggwa Senga nina kampeyini y'emmotoka Senga nsanyusa okulaba mukwano Deshi yantama bananga Deshi yantama nze si walana wamajasi okayisizaawo nkawulidde nze sisuubiza mpewo kalekeewawo nga bw'okwogedde Senga Deshi yakotama bannange contributingirako weereza gundi sente ono Deshi agula motoka kale sina kye namukola lwaki mugulira emmotoka kale Shira yuyo agambye Shira ajja mugulira naye sente za Shira za Munio making sure bwazikuwa ogulirawo emmotoka sente z'Omunio teziba mu bisima linda ko rutuwe Munio mu ngeri ki bumpe nabaleetedde gundi nga babiwandiise bagamba atembeya Munio si bigambo byange Munio kasolo yawula Munio ate Shira ayina akasolo ayina Munio mazima olira kino kyamu kitalisenga ekiro buli kimu oyogera mazima naye abo oba wasiruwala atembeya ki mukwano gwange Rama ekyo kyogerako ki bagambye mbu hamu yapika sisengasi yamutegeerera oli mugezi we era yamupika okupika kyeki okumuwaga asesaamu yes asesaamu ayina n'ekikazi kirala bakiyita naku omumanyi yes mumanyi naku kyeyankoze ekiro ewasenga olimba naawe ate kankubulire olaba naye bwabawo nagwaludde ku intaneti nze simumanyi namulabye ekiro ate munnange talina buzibu tomunyigiranga n'omunyigira just biri byade byakwesa musobola munyigira naawe wamulabye ejjo oludda wanga wabadde muyomba ng'oli mu muvuma ng'omulangira ebintu byedda ati biri biba byakugatta nze basimumanyi TikTok ogatta kyomanyi nekyo simanyi n'oyisaawo ate simumanyi wayiriza bonna oba obamanyi wayiriza buwayiriza gwe nali mpayiriza ebiba byamazima mpayo abantu babiri be nali mpayiriza munnange kambabuulire omuntu omulala ow'enkwe ye Deshi era mujja mutegeera mpola mpola by the way wankwe nnyo era nze yantama nze nfundako no nze jasi yanvuma nampayiriza naye jasi simulinaako obuzibu wadde naye Deshi yantama you know why Deshi alina enkwe mujja mulaba mpola mpola edda bamusasula era mumawizi yali nze ndi wankwe Deshi alinga avaho nange nina enkwe right now nze nabaho tuli bankwe olaba bino byeŋŋamba mbuno Deshi yantama simuwalana yantama okitegeera nze siwalana ebyaddala simulina ate mwino kimanya nze ndi mujja wa Shira Price twayagala ku musajja y'omu by the way Rama hamu yatuleetedde obujulizi nga anyumya ne taata wa Black Man nga amusindikira Black Man yali bawa yasindikirako taata wa Black Man sente z'amata g'omwana ne use December twali tulina okumiitinga okuba n'embeera busy yes Rama bano abantu balina okuli senga simanyi obwayiriza Deshi ani gwe nali mpayirizaayo omuleetayo soka olinde ku Deshi leetayo omuntu omu gwe nali mpayiriza gusa bulungi olugambo hamu abaho olaba nze
Siwayirizangako muntu ku internet. Wallahi. Siba nansonga lwaki mbeera nkuwayiriza. Gwe nkumanya oyogera mazima. Kati Jasi. Jasi. Lwaki mu bantu luba kyoyabe yayogerako saa kwogeddeko temunyumya. Luba kyoya yani. Wanji temunyumya. Surprise. Takugeyangako. Bw'olya mabina. Takugeyangako. I think yangande Bugundi yazimu wasira bulaiti. Gwe wazifunye lama. Yes. Teyankogerako. Surprise nga yayogera. Just twali twogera ku byannisha nagamba abaana balemezaamu nanti kati mama Fino omulaba ayina amajeja asi biki teyakwogerako oba nti bubi lwaki samuno yakwogerako Rama lwaki toli mukwano gwaluba lwaki simuwayiriza imbu yakugeya ekigambo kimu mbuno mwali muyomba ne Louis nenti okugamba neŋŋamba luba nemugamba ngambako Rama fine mbalabye bayomba biki ne kati oluusi wayingizaamu abaana biki nga bwe mmanyi ebintu bya internet bintu bya sympathy Rama abantu babadde batandise okumulaba in a better angle kati bwavuma omwana ne mama woli it's not good mugambe akendezeeko ko ye abo baleke bevume bwe banakoowa nga balekerawo kyokka lwaki samuwayiriza mbu yakugeya. That's why Gashumba yamugoba ate yamugobadde yajja namugeya ku pate ya Shira. Lwaki Shira wayiriza abantu soko ntereko odiezo Rama ndiyo kama ate yamugeya abaho oyagala kusiba Shira ate Rama agambye azina yazijjewa gwe wabadde nazo ng'ozimuwadde. Sinaba zimuwa sisobola oyagala musiba tojja musiba yagala na kira mukwano gwange kati waba asobola kuntera musiba zikuwe tomusibe asobola musiba nja mubuuza naye kati kwata Bayibuli ojje mu kamera olayire Bayibuli mungu ate ndi mmotoka kakati Rama lwaki lwaki sawayiriza Shira mbu nno yakugeya teyakugeya teyankugeya n'abalala babeera nabo lwaki simuwayiriza Namiro yani onafumba omukyere tamugeyangako yageya posha nageya 10 era ye yasooka okunsindikira obusolo bwa 10 bwe bagamba bwa 10 naye how do you send musimayi tuwayiriza abantu nga tulina receipt ne muzibe zasobola okulaba nedda mudinaayo bambi Bannayuganda bamwagala ki hamu nesenga bamukwano ekyomukwano kibeeko twali twevumyeko bo batambuza lugambo gwe mulimu gwabwe naye wantu mmwe bagambye Olympus X wange Olympus tata black man ne message nzina ne namba zonna nzina munedda olimba owayiriza kati mpayiriza ki awoma alina omukira kanjogere nalaba byabuuza omusajja njogere ku nsonga ya Jebbi bannange wallahi nga Katonda gwentya Jebbi simumanyi wabula waliwo omukazi aludde mu inbox yange nga ansumbuwa senga ndi girlfriend wa Jebbi naye njagala kwejja mu galare kati jaka video nenkateeka nengamba bannange ani Jebbi waliwo omukazi agamba ali lubuto lwe nali akooyo okubeera mu galare abantu nga bagamba Jebbi senga tomumanyi yani
Kagayi katambula ne kamiliyoni kirabika kyabagerako. JB atunda masuuti senga. Wololo wa kamiliyoni. Wololo wa kamiliyoni n'atambula ne kamiliyoni oba gwe bagamba. Waliwo JB alina omukazi mukulukulu yamuwasa atunda masuuti. Kampala. Ate n'agambye Jasi oje mu mute onyonyola abantu JB gwe njogerako. JB nga bangi. Wamadeshi olaba. Inze omuntu aludde nga ajja mu inbox yange nga agamba. Senga ndi depressed nze ngenda kwetta njagala kwejja mu galade konse bannange tewetta leka abantu mbategeeze mboyagala kwejja mu bamwita onamuwandiise info trust oba ye info trust batunda masuuti abaho JB Jobless billionaire ye JB baba Johnny Black ye JB oba JB kati which senga oyalina okubuulira oyalina okubuulira erinnya ayogera kwani nina ne brother wange bamwita Julius Barungi JB twamwitanga JB kati lwaki takuwa bifaananyi n'amanya amatuufu naye tatutama olw'olugambo alinga n'amatako lwaki takusaluka akwe bimukwatako atuleke naye oyo olw'olugambo Justin Bieber. But abantu babadde bagamba olimba omumanyi simumanyi eyo inisho jangu onyinyonyola ani ng'oyogerako mpa ebifaananyi bye otuwe n'ebibyo ng'oli lubuto ekyo nakyo ki oba yali agamba General Ashande nedda lama sajja wafoohi tabisobola ebyaba yayi ba TikTok ebyo tabisobola abaho wamma nze sina tabbu na muntu nze sikola ntalo za ku app nze abantu nze senga okuva ne leero neeyamye ngenda kuwanga olugambo nze sikyaddamu kukolako abantu lugambo ati ngenda lukuleeteranga wamma neeyanzizza bannange nga luliko lisiiti nga luliko lisiiti wandiruleese mpulira ekinnumiriza nti JB aliko amasannyalaze singa oluleeta olwa JB yamuge yaki nange ekintu omukazi ali olubuto gwe bagamba JB oyo wandibadde senga ogamba omuwala oyo najjayo ebifaananyi by'omusajja omutuufu namugambye babinsindikire oba tumuwe egundi ajja akolere bukolezi bantu nga tasindise bifaananyi ajje ku live nedda twetaaga okumanya ani kiba kitukolera amakulu twagala kumanya ani nga tunamugera twakowa nga bali mu gavumenti okwagala otusiba nga tubogeddeko ate nze sikyayagala kwogera ku bantu bali mu gavumenti wano luba kyoya yandeetera olugambo lwa sipiika lundiisiza ku nsiko owama abantu ba gavumenti senga baveeko baleke era siboogerako baveeko abo sipiika ayagala kusiba waliwo nno malaya emmanyiira wano tekimanyi nti lubaki oyo yalukuwa senga shira yabigamba senga najja n'aluba bannaaye abantu ba gavumenti baveeko ate ndiira ku nsiko luba kyoya naye era nze balamu yankubira wallahi balamu yankubira nateekako speaker on the line wallahi if it was not this phone nandibalaze deputy speaker wallahi nangamba kola aka video nga wetonda alama kampeko nkomewo funye eko waliwo message gye bampadde nji okay owulire enga wakola aka video nga protectinga luba kale nejjusa lwaki namuprotecting ewaabwe sigaba nti naye ekirungi gwe nakulabye n'obujulizi ate ekirala mukwano musooke mulindeko mukimanyi Shira Price ali ku live kuno mbadde ndi wano naye ndaba message ng'eyiseewo
Nampa message. Temumanyira munesonyu. Walayi kwali kuno. Of course. Kati yandibadde taliko ng'ate oli ku live. Muba mumanya aliira. Nabadde mmanyi yagenze mu ssabo. Kwali. Essabo amajini tegaagala kamera igwe lubakyoya amajini tegaagala kamera sooka oconcentrating bakusombere taaba ofuuwe mindi oluge bwona ovaayo alama muteke kwa munonya hizo kwa ojamula muteke shira sindi request ngana ne Sheila mutukoze tutya nanti waliwo aseesaamu ani ate oyo hamu bwe buzibu bwa ssenga agenda nze nagamba shira sindikire senga message banze badde manyo even obabogera batobogera munnesu nywenze ndi buzibu olaba Rama amazima gali nti shira nze like olutalo lwabadde naye era nga bwe mumanya abajubisa olusi batupushinga okwogera ku bintu naye nze ne Shida tuyinza obutaddamu kubeera ba mikwano because that is gonna be pretense. Wano kumija tetuwalana nawe senga. Tuyinza okulekeraawo okuyombagana naye tetukyasobola kuddamu kubeera ba mikwano. I'm not a hypocrite. Siri ate nze sirimba. Kati lwaki oba owalana? Wano ffe tetuwalana. Nedda. Olutalo lugwa n'abanga si mukwano gwange naye ng'ate simulinaako buzibu okitegeera nga akola bibye nange nenkola ebyange kati senga tosobola kwetondera Sheila price nolwaki mweyagala kwonooneka mbunakoze eki ebyama bye watadde era naye wamuyisiza bubi ebyama yalimpandire kigwe nga mwetondera mbuki mbonatadde ebyama bagamba akabwa akabbi kajjula ki kajjula mugongo mu luzungu we call it wages of sin kale empeera y'ekibi kwe kufa nedda nti buli mulimu neera tasobya buli mulimu neki n'empeera tuli mu lugambo twamugeyeza naye nga bwageya abantu twamuliddemu olukwe nga ye bwaziryamu abantu yes let's continue that me and her can start from a clean slate nti what you can do I can do better wakwetondera musobola okuddingana okukola ki tuli ba Luganda oba tuli bafumbo buli omu akola ebibye kyogamba mwayawukananga matako noti matako oyo kakalabanda lubankyoya nkyasobola omusinkana mu bifo kuba waliwo abantu benange nga bantu bange owulira tusobola okusinkana but tetuli ba mikwano ate ng'era ssaawa yonna bw'ojja Uganda muteekwa okwesisinkana mu kifo ekimu twesinkana abantu naye bwambuuza nsobola okumuddamu kuba nze simuwalani naye kati nange kasoke naye gwe muyongyeko mukyankalanyemu n'omuntu okedde mu ssabo wonoowereza emyaka 4 ogenda kuba olya mirambo nkukakasa nange kasoke njogera message yange Shira giwuliriza ekirungi kwali kati Shira price oli mukwano gwange nkwagala nnyo lwaki wagenda n'ontemako ebigambo eri senga lwaki wampayiriza walaayi akubuulire soko mbuulire ndi mukwano gwo senga gyo yabiŋŋambye nakati agamba ne audience na wabimugamba waliwo ne bye nawulira nti simanyanga abawo ennyana yamuyonka akasolo ng'era Shira price yabyogera Shira price yagamba ennyana yanyonka akasolo eryo sigulire fuute yakuyonka akasolo naye Shira ndi mukwano gwo lwaki ontemako ekigambo walaayi
Enjala teyakuyonka akasolo. Bibuuze Sheila price yabimanyi nze sibimanyi. Abaho. Omuntu obaako ne ate kambabuli olaba nze abaho waliwo nze omuntu nga ne bwe nyiiga naye oba kale ne bwe munyiiza sokola I know how to place it nange nina abantu abalina ebyama byange mazima mbalina era bwe banyiigira nsooka ne mbaleka ne bakakkana jasi njagala tumalirize bino Sheila wuuna good gwamuyise muleka ajje kuba yampadde message wano neeyitawo nga njiraba bino biggwanga naawe kuba gyonna mikwano gyaffe bambi Sheila nkaagala Ekiro nasuze nkawolereza bwe nkawolereze senga agamba gwowolereza yaŋŋamba kino na kino na kino Sheila sindika request jangu baba akasolo kali mu mbeera ki ennyana ke yayonka Sheila sindika request ojje uno muwadde invite naye maama agikinga jangu Sheila jangu lubaki oya jangu agenda kuyomba teri kuyomba just twogeremu ng'abakulu ekiwaatule jangu Tanzania jangu tukulise Tanzania ulira mu Tanzania bantu mmwe avuddeyo amangu ago senga sijja ata n'amasanyalaze kati kankubulire jasi oyo okuva bino ebintu we byatandika amushuba yawaluka yalwala n'ekiddukano abadde agenda kuwulira ng'awaluka ng'apama bwakola zividiyo bwayagala okukola bidamage control bwayagala okukola ki bwakubira abantu beyayogerako bwa deleting a message ku WhatsApp kale Salima yeetaba mu lutula tulowooza taluyingidde alaga awalirako Sheila eba kuvuma nanti nze saanukula ayomberako Sheila kuba sibe ennyumba nabo Salima tomumanyi senga asidi Salima we tetubamanya bakadde mukwano gwo ali awo just tikitoka w'amaanyi then simumanyi ate kambabulire jasi ayina okwola ennyo mumanye ulira abaho olaba abantu wembagamba nti oyo simumanyi banyiiga mbeera simumanyi sikulimba kati nga mumanyi bw'otyo oyogedde nti si kyeŋŋambye simumanyi kati gwe Rama nga nkumanyi nga dde simumanyi even abaho mumanyi nayo Salima katubuuze hamu yayinza okuba amumanyi nze nange sijja kulimba walayo jasi bayinza kuba tebamumanyi olaba tetumumanyi bumanya jasi jjukira ffe twakajja ku TikTok owulira kati abantu abamu tetubamanyi okakasa tomumanyi weeyogereko bulungi akumanye jangu ne mu vidiyo oba jangu mu vidiyo nyinza okubeerawo nga manyi feesi takumanyi ababiye takumanyi Salima lyemmanyi Rama ye mukyala oba yali mukwano gwo nga muli eye wakabaata yoyo mwenyewe mbadde manyi kati uliriza maama wange ng'alabika ekintu kimu nti Rama waliyo ne bu video nga oli ne Rama naye face nga I remember the name Salima ekyo kyeŋŋamba abantu twakola mannya si follow ye ng'olabika bulungi so like yes honey what is it jasooka wulidde sibumanyi sijja kulimba leero gwe busoose okulaba
Makola manya follow amani. Olera kihamba. Mudala apika. Kulinya. Kenzijukira. Sikulabangako live yo eddi ludda. Rama. Kenzijukira ku live ya Kabaata. Rama yalina mukwano gwe nga bamuyita Salima nga abeera Kata. Owulira? Nga basondera Rama emmotoka. Rama nga alina oyo mukwano gwe Salima. That is what I remember. Ekirungi simumanyi ekirungi ebirala sebimanyi guno guwa mutwasibanga nago gibeerangako ku live yani nze sijjangabogera otyo Salima oyo ndowooza olaba nze sikulabangako nze oli mufunira abakazi ki kati Salima sakufuniranga bakazi obadde wamma oyagala dusuubu nze saagala bakazi njagala basajja ddi lwe nali mbaddeyo ku live nga nnoonya abakazi tonfunirangako omusajja nze ndi mufumbo kirangako live tonfunirangako omusajja yenna mukwano lekeraawo okulimba munfunira musajja sirina kye nali nkuwadde Salima, olutalo obadde oyagala dusuubula. Kati nze agamba omuntu gw'oliko ng'ali high level nnyo. Kati akola na muti. Ali high level. Kati ebyo bye binyiiza senga ne hamu ate ky'oyogedde ekyo. Tebitunyiiza naye njala ombulire. Lindako. Salima omuntu gwe ndifa. High level kati akola mu nnyonyi. That's nice. Yalekeddawo okusabiriza emmere. Era nga anyirira. Naye Salima, oyagala Shira mwana gwe. Ekyo nakyo kyogedde. Anyirira alabika bulungi. Nasemba okulaba Shira last year mu May yakyusaamu. Yanyirira mu gino. Ebyaddala alabika mwana gwe nze we namulabira nga ne bw'omuteeka mu kyoto. Tajja. Siringa yafuna sente. Kirungi bana. Kakati Salima. Asabiriza kinawo hamulava olinga amatako. Oli akola. Nze siri hamulava. Nze hamulava. Bonna muri basayazi gonna amanyaga. Ali blessed. Nawo nyirira mu ngeri yo. Nawo nyirira mu ngeri. Ali blessed muki. Akora mu nyonyi. Haliya new model. Akora mu nyonyi. Ombanye motoka senga javuga. Haliya new model. Salima ombanye motoka senga javuga. Ate abeera mu nyonyo. Salima omanyi senga jabeera. Ate bagamba akora mu nyonyi Salima kibagambe nakyo. Akola mu nyonyi. Kale nze sivuga motoka era mbeera mu Katanga. Omusingako kimu kubeera Bulaaya naye bisigadde tomuwunyamu. Salima. Omuntu ojjamanye enkuba gyetonnya kituufu. Nedda kale bambi ye bale kunsinga naye olutalo si lwa kusinga. Lutalo lwa bunnanfuusi. Lwa lisiiti. Ate senga yageja kusinga obunene. Ate yaringa Shira nesingasi. Senga wallahi tebikola mawulire. Ulira Salima, ulira. Tebikola mawulire nayo biriko utalo yagala ddu. Bamu comparing Shira ne sengasi. Tebikola mawulire mbushaira ayina olugambo gwe muri. Lindako Salima. Ayina ne gundi. Lindako katono. Lindako. Bamu comparing Shira inti akusinga ABCD temubeera fair to her. Oli mwana muto nze ndi mukazi mukadde sisobola ku like we cannot be ali mu happy life e Uganda. Anti kati temumukolera injustice mumu comparing ne bato banne baposha you get bato banne eyo level not me kuba nze siri abagambye mbu Salima tomuwa masanyalaze. Ate ne kidala Salima
ogambye Shira wabula ekibasagala kuwa umeme wange Salima ekyolugambo ekikola mawulire inti Shira tenga ni mukwako umeme mu Salima okukuddamu ogambye Shira okola olugambo tekikola mawulire era kati ate lwaki olutalo lwa Shira nange olusaku lugambo oyagala ddusuubula lwaki mulwogerako olutakola mawulire lwaki mugafudde amawulire olulemeddeko tomwandigazeeko bwe kiba tekikola mawulire lwaki mukirippira namawulire waffe tina kutooko tenga njagala kuwa 3 phase yokka sagala kuwa mangi Uganda tegaliyo wangi mweko unit 5 just ka unit Uganda kamu masanyalaze ga buseere mazima n'abaana ba TikTok kati Salima naawe ogaba amasanyalaze Salima ate tebikola mawulire ate twagala byogerako ate tusuubula ate bannange kati abaana ba TikTok just nze wamma Ramai nabagaddeko ekintu kimu balina bambi solida kati nze siri TikToker okitegeera era bambi balina solida nga wadde munnange mukwano gwo yeepamidde omusiimuulako n'omubikabikako nga wadde naawe akuwunyidde okitegedde mazima by the way and that's a good thing namwe amazima mwagategedde wabula anti olaba senga Sheila Price ye waffe yatuwa olugambo oluluko buli kimu ate nze mbaganyeko alekeraawo okubeera mukwano gwammwe oba muganyeko okubaleetera olugambo naye lwakubanga nange yantemyeko ebigambo kati nze ajasi nakoze musango ki ate abawo kikulumira ki ng'oli omukozi wa lugambo nawe nakolako olugambo era nze abaho njagala weebuuze lwaki bwe yaŋŋamba mbuno ozina amatako saakukolako gulire banaye Mukama Katonda tokiddamu kyogera bambi naye lwaki tavaayo ate ojja kunzija mu mbeera gwe Shira olemedde mu comment section nange ngenda kwegatta ku bannu ekyo beera ng'okimanye vaayo gyewo byogere mazima olwano lwaki wanjogerako ebigambo ebibi ono mukazi okuva gye ekira ali kundabisa nakatabibi ali kubyogera vaayo weeyogerewo otavaayo kubyogera nze Shira sinnamugaanako kukola lugambo sinnamuggyako anti sokodirize senga Shira Price ali mu comment section si bwe kiri wamalama Shira Price linya wabyogereko lwaki wayogerako senga ebigambo bwebityo abaho bwe wali ng'oyomba ne maama Buwoomi naye yakyogera ekintu ekyo ani akyogera maama Buwoomi ejjukira nga muyomba naye yakyogera ekyo kati kyenjagala sokodirize Shira Price ekiro nasuze wasenga nga nkulwanirira abakuvuma ekirungi oli mu comment section nyamba olinnye oyogere senga wabimugamba ati wabimugamba toka kyenjagala zeze senga z'abagamba nte yakuyonka akasolo bannange ati oyo musiru yabigamba ono byonna njagala abeeyo abitunyumize ate nze ndikalwanirirako kankolako lugambo nze opita musiru wagambye ojja kumpulira ekyo nkikubuulidde kati kansooke mbuuze gwabawo Shira yagamba ddi omulwanirire ate nze kinkakatako kuba oli TikToker wange mufuga nze president we saagala bamuyise bubi ate naye bwe mamulwanira ate nankolako ebyobulimba nayogera ebigambo byobulimba kinnuma ate bali byogera kale wano tekavaayo kujja katangaza ensi They gotta go. Guess what? Guess what? Aveyo yabimugamba ate yabimugamba kyokka nze kyenjagala okiwulidde amuwaayiriza oba
ogena katuya ali kubiddamu ko kali mu comment section kagamba temumanyira mwana mundeke izi message ze kalu kumpa kwatsi kugundi wano zendi kalwanira ko kansiba ku bigambo kati ye nyali wachiri commenting bwoba twagala linya waguru commenting ugambe nabyogera oba sabyogera chokaze chenjagara ati omuvuga ati akuvuma ki ati receipt kubanga ati manyi senga ina nyabo wabyogera period ze chenjagala chokka sengala bikatabirina watyanga tabirina abawo ngonyugiro ati oli avega commenting nti yabyogera bwaba yabyogera commenting nti yabyogera chokanze chenjagara bayagala gaba masanyalaze mu comment Rama nze voice note nagiwuliddeko already wasirika nawo musiyazi gwo kumanyira kwa wandiogedde ki oli senga kyali omubeera mwenna gwe mutimu mustambuze bigambo byawe togeza kya bulimba nalabyeko evidence oli bwe mutambuze ebigambo gwo mugamba twogere kino na kino na kino kati wandiogedde ki ne mama Bwomi nze namugamba akyogere ati mwena gwe mama Bwomi senga mwena muri byebimu waliwo enjawulo mwena byebamu Wakwanti mama Bwomi mwaka mugobe enaku zino mwamwejjako ne musigala bali nga yagambye olugambo lwe bamuleetera lulina okubeerako lisiti okukakasa nti lutuufu betazirina abantu mwe muli basiru naye hamu wavaawa ne senga bana mukola olugambo omuchina yatukola bano bakola olugambo teyakunuuna akasolo ennyana abasiru bageeko wamaadesi tobabudde nashira nawe evidence guess what ennyana yakunuuna akasolo amazima kimanyi era abagogambye ntolitukokwamwabawalugambo nammwalu bakolako mumuwayiriza nga temuleeta evidence mumuwayiriza omuntu asobola okuba nga akuwa olugambo lwabalala n'atalukolako gwe mumuwayiriza nga temutuwa evidence byonna bye mwogera babadde bagenda gikuwa jjo n'ogamba oyagala musiba senga owaaye mugireete sijja musiba n'alinda mugireete sijja musiba oyagala musiba jjayo akasolo mu kamera olayire omanyoko oba enti teyakayonka muwayiriza shira guess what teyakuyonka akasolo era n'ogamba banumbwe teyanyonka akasolo akasolo ko kali mu mbeera ki tekalina tabu kabuuze jasi yakalabanga jasi kali mu mbeera ki tewakalabanga tuli ggulu Samira kumanyaka nakalabawo wangi olina akasolo k'ekitundu mukabuuze jasi kali mu mbeera ki tonja Samira kali kalinga ente kegayiza abakusenga jaleeta wano voice note zo mu mbeera ki kali kalinga ente olugoye lwegayiza just tubuulire yogera okitegedde abantu abenyiga mu lutalo because olutalo lwabaddeko amasannyalaze bantu bameka abavumye kakalabanda bali banyenyezaako app nganze ate munaye newe mbadde erinnya ly'omuyita abadde bambitavumangako kweno app ng'abantu bamwagala naye oyina engeri gye tasobola kuvuma because she's a coward akozesa abantu balala mulwanira ntalo labira kunzi abaddenga yes wabeera n'omuntu nga like nga bafunyemu obutakankubuulire jasi omuntu ng'olina bakyaliibo fenna tuwangalira mu kusobya n'obutategeeragana n'emikwano omuntu nga nkyaliiwo muzza ebbali nomugamba naye gwe mwana wakoze bwoti naye saakyagadde owulira tokwata bintu bye biriko na bujulizi kubiwa sengaasidi buli muntu amumanyi awaluka
mpaluka nze era mwenna ekyo kyemumanyiiko mbawalukira ne munyiga ne mutandika okugamba omukazi ananaagira naye nga nkunanaagidde apu yonna neekutegeera. naye kati musonyiwe jasi waabeera gwe ebintu ebyo nga byatuuse ku gwe osanyuka tosobola sanyuka naye Rama yali waneeno wulira Rama yali waneeno ne bayombagana eyali kyaliwe I don't know bagamba baddingana owulira Rama n'agamba kyali wange mu kifo ky'okunkolera live baddingana naye ku mutima tebaddingana Rama akyamuyinako wulira yamulabisa nnyo jasi wulira Rama n'agamba oli yabadde kyali wange nga mubeereddewo mu kifo ky'okunkolera zi video ne zi live nga bwe nabba kati ni lwaki teyakwata essimu n'aginkubira nangamba webale nnyo kakati gwe Rama lubakyoya nga bwe mbagambye saamuvuma twali twogera ku chicken byakoze lubakyoya nga bwomanyi omuntu ali guilty yenna najja nga yeesunguwaza omusonyi ng'azifudde obusungu lwaki bwekiba ku bantu abalala mugamba nedda senga asidi tokola bwotyo nga naawe bwekimera kikutuuseeko onyiiga ate no apu mpawo atalikaaba tebalina kye batugamba buli omu atalikaaba amazima kankubuulire bakwano ba lubakyoya nabo we baali bategedde omuntu oba beekaza n'abamuwolereza kati natunuulidde oyo omukazi alien skin gwe yapama mu mana yambuukidde neŋŋamba bannange kati ono muddemu ki kyokka nga kakalabanda yasiibanga eno nga nkubira amasimu nga tugeya netukaba bannange kakalabanda nga amugeya namutunuulidde oyo ye aludde nga bambi anonyako kutusanyalaze nga nagaana okumwogerako gwe bapamyemu talina masanyalaze oyo naawe kati era nga aganoonya ku ggwe yes kati olaba abaddenga nga ankolamu vidiyo nga simuddamu okitegeera kuba nze abakyala abakulu mbawa ekitiibwa olaba nti ndi mukadde sigenda muyita mukadde abakyala abakulu mbawa ekitiibwa era nze aludde nga ayogera biki neŋŋamba ono kammuleke yesi baasi kwegamba kale nga saagala naye kati naye yavudde gyavudde yeesoze mu lutalo yamaze obe ennaku mmeka ali kusenga sijja akakazi kananaagira ddiyale what are you gonna do about it kasita nakunanaagidde ensi engitegeeza alien skin yakupama mu mma n'ekyo kyo bakiwulidde mu kunanaagira kati awo nakozeewo bannange ensobi jasi tonvumangako nali nkukozeemu vidiyo naye nkulemerako nenkufiirako lwaki bafiira ku muntu olutalo lwabadde lwabwe kale gwe n'obeera awo babuukira entale zitabakwata Rama nagenzo Rama nagenzo okulaba Donasia naye nga